President Museveni atufuze emyaka 4 mugamba aveeko akati bwe mugamba nti vaako n'avaako. Waliwo enjogera eyogerwa ennaku zino nti ne bw'otembeeta gavumenti ya mwami Museveni ne bw'otembeeta mwami Museveni nga toli omu ku bo tolifuuka bo. Enjogera eno njagala kutegeeza nti egguka bulungi nnyo ku bantu abeekulubeesa n'abo abalowooza nti mwami Museveni ali basiima. Era olugero lw'Abaganda we rujjira nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Bwe tutunuulira Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga era munnamateeka omutendeke ng'Obwakabaka bwa Buganda bwamukwasa okubeera Katikkiro era kabaka ow'ebweru. Naye ng'ebimu ku bigambo by'azzaayogera bye bimu ebyo byatugamba nti mmwe bavubuka mmwe ab'omulembe guno abavaayo ne mugamba nti nno gavumenti ya mwami Museveni mbi nnyo okusinga gavumenti ziri ezaasooka, kye mwogera temukimanyi, era atukubirizanga tuddeyo mu history tusobole okubeera nga tumusoma tutegeere obulungi bwa gavumenti ya mwami Museveni. Nga sinnaba nakubeera nga mbongerayo, maze okuwa akatambi ka Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula, nzikiriza nsooke nkuwe aka mwami Museveni gwatembeeta era gwatayagala bantu balabe bubi bwe era ng'atutegeeza nti mwami Museveni mulungi ebitagambika, obukulembeze bwe bujjudde ebibala ebikulukuta omubisi gw'enjuki oba oliawo n'amata gayuwa ku Uganda. The license of Emwanyi, there is no license. I heard that this Katikkiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era President yawulidde nti Katikkiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadde alimba nti Katikkiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekerawo. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Tewaliwo license ya mmwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa bantu abo abeenyigidde mu kulima emmwanyi. Katikkiro Mayiga nga bw'agenda maaso n'okubeera nga gw'Omuganda akukkakkanya akugumya era akugamba nti mubeere bakkakkamu. Mpuliriza gwali eyo gwali mugezaako okubeera ng'asiiga akazigo yayogera ebigambo by'owulira, yayogera ebyo by'owulira era agamba nti Katikkiro mulimba ku byayogera. Lwaki ayogera bino? Ayogera bino olw'ensonga ayagala buli mulimi w'emmwanyi weewandiise okubeera nga gavumenti ekumanyi, owandiise emiti gye egy'emmwanyi gy'olina. Bw'obeera ng'olina emiti 300 biwandiise, gavumenti emanye emiti emeka gy'olina. Katikkiro bino taagala bitunuulira. Omuntu y'omu eyavaayo n'agamba nti mwenna aboogera mbu ffe ng'Abaganda nja kuba kurashinga. Era akulaga nti nno buli muntu yenna ava mu Bwakabaka bwa Buganda olina kubeera ku ttaka. Tasosoddemu ne Katikkiro yennyini ne bamaze okulaga nti byayogera nonsense. Si kigambo kyange, kigambo kibadde mu bigambo bya mwami Museveni nti Katikkiro alekeraawo nonsense we. Byonna ng'omaze obitegeera naye ng'okimanyi nti Buganda oba Central Buganda nga we bagituuma ye Buganda eriikiriza eggwanga lyonna naye ate gye banyigiriza. Gwe n'osigala ng'ogamba abaana ba Buganda, ogamba Bannayuganda
nti mukakkane. Bino ebigambo tebyogerwa mu nsobi. Ebirimu Speaker Anita Among byayogera tebyogerwa mu nsobi. Nkiddamu tebyogerwa mu nsobi. Mukama wa Anita Among bw'aba yagamba okurashinga Abaganda, Anita Among n'ayimirira wakati mu Parliament nga tatidde. N'ayatula nti abo Abaganda nga bwe ngenda obbikuwa. Yeah, we do. We have the number. We do. We shall take this thing. What about because we already had, he said about 80 people who stood up, who have voted May. So, and this was about 130. Then better make sure that those Bagana Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Speaker bye yayogedde, Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga era munnamateeka yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Njagala kuanalyzinga bigambo bya Katikkiro oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze obbiwulira. Musooke mubiwulirize then nzije ate nkunnyonnyole, kubanga mu bigambo bye agamba nti bawuliziganyizzaako obubaka Speaker yamuweereza message obubaka naye nga Speaker abyegaana, era Katikkiro awulikika ng'ayongerako atugamba nti eyatandise ebyamawanga teyabadde Muganda era teyavudde mu Bwakabaka oba wano mu Lubiri. Njagala tuwulirize Katikkiro mpola mpola, kano tugenda kategeera, tukakwata empola, kano tugenda kategeera. Speaker omukyala Anita Among ayogera ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Bw'ate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya, yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebissibwamu kitiibwa? Bagamba kati ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga. Temwabawulidde? Naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga? Kino si kye bayita ekiso ky'embuzi. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulange gye abeera tebamanyiyo lwaki tebamugambako ate ne bagamba ffe. Yabaffe ebikwata ku bantu betukulembera tetuyinza okubisirikira. Kabaka yangamba genda omufugireko Obuganda, kino kikwata ku bantu ba Buganda, sobola kusirika. Ffe tulumirwa abantu abayimiridde ku mmwanyi. Waliyo obukadde bugenda mu 200 obw'amaka agayimiridde ku mmwanyi mu Uganda. Katikkiro wa Buganda omuwuliriza bulungi, neffe katuddeyo olutambi tulutunuze emabega. Lwaki bino byonna biriwo olwaleero? Weebiri kubanga Mwami Museveni azze agezesa Obwakabaka, naye nga abamu ku bakulembeze beesuulirayo gwa naggamba. In fact, kankyogere nga bwe kiri, nga bajugubanira bifo na kubeera baabitiibwa, nga bali mu kutoba kunyweza bifo byabwe na kubayita baabitiibwa abaweereza ba Kabaka. Abantu bangi bazze batyoboola Obwakabaka bwa Buganda naye nga teri abanyegako. Abakopi bazzukulu ba Buganda nga bwe bavaayo ne bagamba ono atyoboola Kabaka, atyoboola Obwakabaka, ng'ate abakulu abali mu bifo eby'enkizo mu Buganda be bavaayo ne bagamba abo abaana babi, abo abaana bavuma abantu, naye ng'oli avudde mu kubeera ng'avuma n'atyoboola ekitiibwa
ekya Namulondo, ekitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka, ekitiibwa ekya Buganda, ekiri mu luyimba olw'ekitiibwa kya Buganda tukikuumenga. Mmwe abakulembeze mmwe ba Katikkiro, ab'ebitiibwa oba beeyita ab'ebitiibwa, mmwe muwadde omwagaanya abantu okubeera nga bagenda mu maaso n'okutyoboola Obwakabaka, okugeza nga bw'owuliriza bino bw'oba ojjukira nti ye omulabe wa Buganda atagyagalawo waali ye Mwami Museveni. Alwana nnyo okwapointinga abantu mu bifo eby'enjawulo abasobola okumira omwoyo ng'ensanafu oba enkoko emira ensanafu okutyoboola Obwakabaka. Bino ebigambo byava mu minisita w'ettaka amanyiddwa nga Sam Mayanja ng'alumbaani Katikkiro n'Obwakabaka bwa Buganda. Muzingire empologoma Ssaabasajja Kabaka. Nembalaba nga bagenda ewa Katikkiro kwe bayita Katikkiro tubuyanza ninga nti bano baakula batya Baganda mmwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu ne mukola ekitali kituufu. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera amuprovokinga all the time olw'emirembe gy'alwanirira n'akireka. Naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda abamukiikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo nakulira technical team ne wabaawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye. Kati gwolese bamutemi olese Bakatikkiro olese abaami olese ab'amasaza olese ab'amakomolo olese ab'ebyalo. Lwaki otabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear or favor. Nabagamba b'Ebugere ettaka eryo mu Buganda ya Kabaka ebya Bulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yali sikira okuva ku kitaawe abeere nalyo nentondera public land n'oliyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tusigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Kaakati nze bwe mpulira ebigambo ebyo mba njagala kubuuza Katikkiro Mayiga gw'oyimiridde wa? Kubanga mu butambi bwonna bwe nkuzannyidde bakulaga nti basooka kuvoola ye. Kiraga nti naye byoya byanswa ali awo mpewo. Ne byakola bakulaga nti tebabitegeera. N'ekifo kye nga Katikkiro bakulaga tekirina makulu. Naye ye waali. Now, kituzaayo ku bigambo bya former Katikkiro eyaliko Katikkiro era gwe tukkiriza nti yalemererwa okukwatagana ne gavumenti ya Mwami Museveni. Lwaki tebaakwatagana? Kubanga ye yali tabawuliriza. Yali takola nga Mwami Museveni w'ayagala. Yali takola nga gavumenti ya Museveni bw'eyagala. Yali akola nga Obwakabaka bwe bukola oba bwe buteekeddwa okubeera nga bw'operatinga. Bino byali bigambo bya former Katikkiro. Buli Muganda gyali yenna amanyi nti gavumenti yajja kutusaanyaawo. Kiringa Obote bwe yagamba ng'akuba Kabaka waffe. Nti Nawozambu eriyo emmundu mu lubiri. Bwe baazimubuuza mu international press conference nga talina waddeemu gye yagira ki yakwata. Mumanye n'ekyayamba Muteesa singa gwali mulembe guno bandizeese ezaabwe ne baga nti zeezo. Naye omulembe guli buli mundu eyayingiranga mu Uganda nga n'inscription ebeerako ya ame ya special gundi force naki nga buli mundu eyayingira emanyiddwa bwe yajja mu Uganda. Ne kati ne mundu tetumanyi zaayinge. Ku bigambo bya Katikkiro
eyawummula by'owulidde njagala kwebuuza Katikkiro aliko Mayiga ate nga munnamateeka ye ebigambo bino tasobola kubyogera era omuntu bw'avaayo n'agamba nti Katikkiro oli state agent oyina w'oyinza omuwakanyiza kubanga gwe towakanya ne mu katambi ke natandise nako ensi ogigamba nti aa bwe naagamba nti vaako olwo n'avaako. Ensi teyagala ogenda olwanyise Museveni, eyagala eddoboozi lye liwulire nga liyimirira ne bannansi kubanga abo be bakufuula ky'oli. Mwe abalangira, mwe abali waggulu, mwe abanene abali waggulu, bano abatono ate be babakolerera. Byonna nga bigenda mu maaso era tumaze okubeera nga tubitegeera. Njagala kusooka kwebaza ababaka ba Parliament abaayimirira ne mutatiiririra. Waliwo statement ya Geoffrey Utaaya abantu gye mutaategeera ndowooza nzize njizannya. Bwe yavaayo n'agamba nti lwaki mutuwa emmere erimu obutwa ate nga mwefuula mbu mutuwa ekyokulya. Kino kintu yali ategeeza kino Geoffrey Utaaya. Oba tusooke tuwulirize akatambi ke. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. Geoffrey Utaaya Honorable kyeyali ategeeza omuntu ayinza okusanga ng'enjala ekuluma. Enjala bw'eba ekuluma oba weetaaga mmere, n'akuwa emmere kituufu n'olya era n'okkuta. Naye oli bw'akuwa emmere gy'obadde weetaaga okuwona enjala naye ng'agitaddemu obutwa aba akuyambiye ki? Kati gavumenti yeefuula eyamba abantu muwandiise emmwanyi zammwe, gavumenti ezimanye, naye ate ekitongole ekibadde kibalungamye mu mmwanyi ekyo kyo mukiveeko. Tugenda balaga kino kye kigenda okubeera nga kiddukanye emmwanyi. Kino kyabadde ki? Ebigendererwa byammwe biri ki? Fe okukwata emiti gyaffe egy'emmwanyi tutandike okubeera nga tugibala. Ekigendererwa kyammwe kiri ki? Era lwaki bwe mwabadde muwogera mwalumbaganye Baganda? N'akabonero akakulaga nti nno Mwami Museveni, akabonero akakulaga nti Mwami Museveni eno ensonga agirinamu omukono, njagala owulire. Ababaka ba Parliament aba NRM bayitiddwa ekisozi olunaku olwaleero. Bateesa kuki? Boogera ku mmwanyi. Ki ekigenda okuvaayo? Awonze naawe. Kyokka abantu abeekalakaasa ku kigambo kya Anita Amongi bo baakwatibwa. Poliisi yabakwata nga baagala Anita Amongi aveeyo yeetonde ku kigambo kye yali ayogedde oba ekyali kifubutuse mu kamwa ke ng'akyolekeza Abaganda. Abeekalakaasa ku Parliament baakwatibwa. Okwetonda ekigambo kye yayogedde wulira. Tutwala wa speaker. Just this document we are bring that vehicle. Anita Amongo ayina okwetondera Mutwala wona. Tugenda mutwala. Anita Amongo
ekiwandiiko twagala Anite Amongo atekwetondera bannayuganda omukyala mumuteeke eri twagala Anite Amongo alina okwetondera bannayuganda Anite tumuwadde ennaku 2 alina okwetondera bannayuganda siyakuzanyirako mumuteeke eri maaso omukyala agalakubeerawo wano kino ekiwandiiko kwate ekiwandiiko kino kitwalire sipiika twala ekiwandiiko kino gwani akitidde bannamawulire mukwate ono yatwalidde sipiika Anite alina okwetondera abaganda bannayuganda abaganda nabo bantu twagala Anite yetondera abaganda walizayinge akole abaganda nabo bantu twagala Anite Amongo ateeka okwetondera bannayuganda Anite Amongo ekiwandiiko kino kitwala mu Parliamentary ya Uganda Anite alina okwetondera bannayuganda abaganda nabo bantu electoral area yes Katabu Moses nze Lord Councillor atwala ekitundu kino obuzibu twagala Anite yayogedde ku baganda ng'agamba abaganda tebalina kubeera mu Parliament twagala abaganda betondere abaganda nabo bannayuganda nga bolaba abakyoli nga bolaba abalango n'abanyankole bonna bannayuganda tetusuubira Anite kwogera ku kintu ekyo kubanga sipiika wa Parliament n'olwekyo batukutte naye ekiwandiiko kikino tubadde tukitwalira sipiika wa Parliament era tujja genda maaso tumuwadde ennaku ntono nnyo. Kakati njagala kusooka kulaga nti eno move ebeera ntegeke era nga bagimanyi bulungi. Lwaki nkugamba bwe nti abantu bwe beekalakaasa ku lw'okwejalabya okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo nga baagala Anite Amongo alizayininge ku bwa sipiika, njagala kutegeeza buli eyeekalakaasa baamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne babateekako emisango bo gye baawulira baagala. Naye ne ku guno omulundi abeekalakaasizza ku mmwanyi nga bagamba Anite Amongo ekigambo kye yayogedde ku baganda ajja kyetonde, baakwatiddwa era bali mu kkomera. Kitegeeza ki? Mwami Museveni ebigenda mu maaso abimanyi. Anite Amongo bye yayogera tebyamusimattuka. Yabyogera nga bye yalina okwogera, eyo teyali nsobi. Then njagala nene ensonga tugitunuulire. Okusookera ddala njagala kwebaza ababaka ba Parliament naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti, naye okusingira ddala okwebaza Joel Ssennyonyi, kubanga bw'obanga owuliriza njagala kutegeeza gwe Munnayuganda nti wakati mu kavuvuŋŋana akaali awo bakwata microphone z'abaana abatono abaali bagamba nedda ne baziggyako ne balekako microphone ezaabo abaali bagamba ye. Joel Ssennyonyi wakati mu kubeera nga ayimiridde mu buvumu obw'ekitalo yalemerako ababaka ba Parliament ne bakuba emmeeza mu kuba emmeeza ekiteeso ne kiryoka kigobebwa, naye nga Anite Amongo yali akiyisizza ne kigaanibwa. Put a question that the National Court Amendment Bill 2024 be read a second time. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it. Coffee Amendment Bill 2024, Bills Committee stage. Right, Honourable Speaker. Bills Committee stage.
mukoma nnyoko baminisita Museveni koma nnyoko ekiwundu kyekyo kitandise okusamba eddagala janti Museveni koma nnyoko simanyi ani Museveni koma nnyoko ayongeramu kasukaali we wokutte we dokita ndi Musafigwa Kyagulanyi Ssentamu ntula obusuulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga Uganda omulonde omanyi Bobi Wine naffe okubeerako okutuukako ku Museveni okubeerako ng'abantu yali Bobi Wine era nze ndi appreciate eri Bobi Wine penga abali mu kirasha tuli eno tuwagira omanyi Bobi Wine asitudde abantu bameka azaawudde emeka ebyali byazaawa omanyi Bobi Wine kiki kyatadde ettafaali kiratadde ku bannayuganda ne bannansi naye nga kyali tonnaye mmwe amiina kale nze sisobola kulonda Bobi Wine yali omuyaga kuba pulezidenti muganda wange onansonyiwa okuddira emboozi twanyumiza ababiri ate nengireeta ku social media naye nakirowoozaamu ng'ate toli wekka waliwo n'abalala abeetaaga okuyiga omanyi mwerabira nnyo naye njagala nkujjukiza olunaku lwe wajja ku chachi n'oyimirira mu maaso g'ekkanisa n'oyogera nga bwe wali omuyaaye bwe wali omubbi kkondo n'oyatulanga ku lulwo famire ya Sekyewa yasasika bwe wafuna ku busente bwe wali ojja mu bubbi n'okwana mukazi we era famire ye neggwawo naye ne weenenya mu maaso g'ekkanisa kanisa neekusonyiwa naye ate Katonda nga bw'ali ow'ekisa n'akusonyiwa n'otugamba nti watandika obubbi ng'olina emyaka 22 kati bukyanga okyuka teginnawera na myaka 5 naye ssaawa eno we twogerera oli omu ku basumba b'ekkanisa gwe bwe wali nga tonnakyuka bantu bangi abaakaaba ku lulwo naye Bobi Wine gw'ojjonkera oyo gw'oyita omubi ennyo atasaanidde kulembera bantu talina muntu gwe yalumya bwe banjaga yaginywanga ku lulwe kubanga tetwawulirayo wadde olunaku olumu tolinayo history gw'oleeta oba vidiyo gy'oleetanga ku olwo Bobi Wine bamuteeka mu kooti nga bamuwozesa omusango gwonna nti alina omuntu gw'alumizza naye bw'abanga oyo talina gwe yalumizza mazima tasaanidde kusonyiyibwa bantu bangi abeeyita abalokole kati naye ng'ebyafaayo byabwe birimu kazambi mungi nnyo naye nga baasonyiwibwa ssaawa eno baweereza mu kkanisa nga n'abamu muli basumba ate no bakituuka ku basumba ate gujja bagira nga bo bwe balabanga oli atasaanidde olwa hisitole we naye ate bo bwe weetegereza hisitole waabwe ebyafaayo byabwe bibi nnyo nga Katonda yasaasira basaasire okubeera nga bayimirira ne mu maaso g'abantu ne babuulira enjiri ate nga Katonda abikola Katonda akola ebyo by'otasuubira Bayibuli kyeva egamba nti amagezi ga Mukama teganoonyezeka ekyo gw'olabanga atasaanidde mu maaso ga Mukama yaba asaanidde mwekube mu mutima naddala balokole muleme kubeera nnyo batuukirivu nnyo okusinga Mukama bw'abalaba ng'emagezi gembawa emboozi nyereserwa muganda wange nabadde nnyume naye nakirowoozezaamu nti wali n'omusiru omulala alowooza ng'oyo simwogedde mannya naye wabeewo ayiga Mukama abampeera omukisa okay kale mukulike eyo mu butambi obwo katukyuseemuko katono kyenjagala tukyuseemu kye kino waliwo abavubuka nga balina kumanya Mukama abasaasidde amannya gaabwe ne gatutumuka ne gayitimuka nga babadde bubi ne mu mbeera gye batuuseemu kirabika nga basazeewo okulya ensi okusinga abantu ababafudde ab'enjawulo ababafudde ab'amaanyi. Now waliwo omuvubuka bamuyita Lili Puzzle Lunabe. Lili Puzzle alina ebigambo bye yayogedde naye
omukulu amanyiddwa nga yeekolera yamwanukudde mu nnyanukula gye ndowooza nti naawe weetaaga ogiwuliriza. Katono nnyo tuwulirize ebigambo bino okuva ewa yeekolera. Tugenda sooka tuwulire ebyali lipazo, then tuwulire ebya yeekolera bye yamugambye. Emmwanyi nze olwaleero bwe navuddeyo ne njogerako, kitange yali mulimi wa mmwanyi, ekaliisizo jjongoza. Yafa mwavu. Omanye ekyamutta? Mwami Museveni bw'ajja n'ajja mbuyinza, bakitange beefuula abaddipi ennyo, mbuye awaganyala. Obufuna bulungi? Kitange nga bamuggyako byonna byalina. Yafa mwavu muzibu. Era nze bw'ombuuza ensonga nti lwaki gavumenti oluusi oyinza okuba togiwagira oba kale nga togironda kuba yateekawo eddembe ly'ebyobufuzi nti gojja kuwagira DP ojja kuwagira JM. Nze nange ne nondawo pate gye nkola ki? Gye njagala tebantuukirirangako kunnyinnyonnyola oba tebampangayo. Ate ebyobufuzi bye tulimu owagira muntu ng'akuwaddeyo kuba kulya. Abantu sayimo kati balya bulya. Okitegeera? Balya bulya. Era nze toyinza kujja kunkakasa nkuwagire nga tompadde kulya. Mpa nange edye ng'omugenzi ankukatolo bwama. Kati lwaki bulijjo babagamba nti ono mbalire Kateteyi state agent ne banne muwakana? Bano abaana ba state agent, lwakuba mmwe mulowooza nti state agent yoyo alina okutambula n'emmundu, state agent alina okubeera ne ID mufuula state agent. Naye buli wamu Museveni alinawo ba state agent abatalina mu kifaananyi nti ba state agent. Mu balalu Museveni alinayo ba state agent. Mu boda boda Museveni alinayo ba state agent. Mu taxi Museveni alinayo ba state agent. Museveni singa awanga omuntu mu mulimu, kitegeeza nti ayagala kubega abakola omulimu ogwo ne ba customer baabwe. Kakati mbuulira yo omulalu alina customerani. Museveni omusajja ateesigana balalu n'atuuka okubateekamu omuntu mu ddiba ly'omulalu naye nga state agent kubanga naye akimanyi nammwe mukyayinza okukozesa abalalu okumubega. Kyova olaba ne mu balalu yateekayo ba state agent babege balalu bannaabwe. Mu booda yateekayo ba state agent babege ba booda bannaabwe ne ba customer baabwe. Mu taxi yateekayo ba state agent babega aba taxi bannaabwe ne ba customer baabwe. Kakati oli bwakusongera kuono nti state agent siraba nsonga lwaki obeera owakana kubanga gwe mu mentality yo mulimu nti state agent alina okubeera n'emmundu, state agent alina okubeera ne woofiisi, state agent alina okubeera ne ID emufuula state agent. Kino mbalire Kateteyi ne banne kye bali mu kukola Museveni yakikolako dda mu mwaka gwa 2011 mu biseera bya Walk to Work. Mu biseera bya Walk to Work olw'okuba yabanga wa misana oba wa kumaca nga Museveni alwana nnyo omuntu abatannava waka in case ayinamu ekirowoozo ekyegatta ku Dr. Kizza Besigye ku Walk to Work. Ekigambo ky'abasooka okuwulira mu kutuukwe kikwatagana n'okusibwa, kikwatagana n'okuttibwa, kikwatagana n'okubuzibwawo, kikwatagana n'okulowooza ku famire yo. Era yafuna abantu ba mirundi ebiri programs 2 ezaali zisinga amaanyi ku radio mu biseera ebyo obudde obw'okumakya nga mwalimu binsanga wano. Eyali ekolebwa Charles James Senkubuge siyaasa yafuuka mawube, eyali ekolebwa Andrew Benon Kibuuka, ndowooza kwaliko ne Jean Nakachwa. Nga ku CBS FM yafunayo Abe Mukiibi, Abuka Wenja ne Katolu Bwama abaalinga bakola programu ey'okumakya gye baayitanga kaliisoliiso oba bwakedde empulira. Abe Mukiibi nga tannabaako kyakola nga bamaze okkuba eŋŋoma ya muzuukuke nga atandikirawo batinange Dr. Mugebeza situation zijja okubategeezaako ku mbeera eya Walk to Work. Si kibi bannange okulwanirira eddembe lyo, si kibi okulaga obutali bumativu, naye lowooza ku baana bo nga bakusibye emyaka mu kkomera. Lowooza ku baana bo in case essasi likwatidde mu kwekalakaasa. Lowooza ku bitundu bye eby'omubiri by'okozesa okufuna ekyokulya ky'abaana kubanga oyinza okuba ovuga boda toyinza kuvuga boda na kugulu kumu. Oyinza okuba oli poota nga toyinza kupoota na kugulu kumu oba na mukono gumu. In kanista singa enaakuba okuguluku oba essasi senga linaakuba okuguluku oba omukono gwo, lowooza ku baana bo bagenda kuddamu okusoma, bagenda kuddamu okufuna ekyokulya. Ye mu kyalo gye waali bazzizza abazadde obalinayo.
nenkusaba nti gondera gavumenti eriko ejja ekusange ng'oli mulamu. Ffenna tunyigirizibwanga abantu naye tubeegayiridde bannange mulowooze ku Uganda ey'enkya ate nga Uganda ey'enkya be baana bammwe bagenda kufa ku nsi singa munaabalekako. Bagenda kutambulira ku nsi nga balinga emirambo egitambula. Ne batuuka n'okujjukiza ab'eŋŋanda ababoola abaana bamulekwa. Ne batuuka n'okujjukiza be bajoonyesa abaana bamulekwa. Okukkakkana olw'ebigambo ensengeka gye baabisengekangamu. Ng'ogawaaye genda mu kwekalakaasa. Kambaleke bali kubanga bakuteerangamu n'ebigambo ye gwowerekera tebayinza mukwata gwe bagenda okukwata kubanga oli munene aliko amawulire g'ensi yonna. Amerika ekuba bukubi ssimu emu ng'ono bamuta. Kaakati ekyo bassenkubuge kye baakolanga ne ba Abe Mukiibi ono mbalire Kateeteeyi kyali mu kukola wakati nga muli mu mulamwa gw'emmwanyi azaba discouraging. That's why nze nabagambye mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri kuffe. Nkiddamu mulekeraawo okukozesa ekigambo diversion ng'ataaka eri kuffe. Omu kuffe singa alumbibwa tusobola okubeera n'amagye agamala okwandolinga issue eri mu ddiro gye mulowooza nti gye baagala obadaivatingako n'okumukwasaganya ye ng'omuntu. Kubanga omuntu tajja kugamba nti Kisekawuma lwe South Africa yakutte omwana ogambe nti nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa. Kisekawuma lwe yakozebwa ati nedda eyo diversion baagala kutujja ku mulamwa. Naye nga ye omuzannyi amaze okutemebwa endobo. Kakati gwono wamala okutemebwa endobo n'ogamba nti eno diversion n'osigala ng'ofata omulamwa kwe tukyali bagenda gitwalanga nga design okutulumbagananga. Batubalenga nga waliwo ensonga eri so sensitive egatta eggwanga eryawamu regardless oli wa NRM, oli wa DP, oli wa National Unity Platform, oli wa Jema, balyoke balumbiremu bakomredi baffe. Batattana amanya g'abakomredi baffe. Bagezeeko okusuula bakomredi baffe. Kyokka ng'ate bo wakati mu kugezaako okusuula bakomredi baffe. Kubanga bamanyi nti bw'oyogera ku linnya Lumbuye, bw'oyogera ku linnya Kiseka, ogenda kufuna views. Wabula zine views ennyingi ze bafunye nga mwe muli n'ez'abaffe kubanga waliwo abantu abatwagala y'abatwagalira ddala. Ng'ayagala Kiseka, ayagala Lumbuye. Nga bw'anaawulira nti waliwo ayogedde ku Kiseka oba Lumbuye, mu buli ngeri agenda kulaba vidiyo eyo agimaleko awulye bye boogedde. Wakati nga gw'okyawulya kye boogedde ku Kiseka oba Lumbuye wo, wano yayiseewo point eno yennyini. Gye muliko efuuse ensonga. Yakutte ejjinja lirimu akubye ebinyonyi bibiri. Kuba Kiseka wali osuulemu eddakiika 5 eza point eno yennyini ebalumya omutwe. Naye ng'oba discouraginga ng'olaga nti gavumenti si yakwemonkoolerwako, ng'olaga nti wayinza okubaawo ebikyamu ebikolebwa naye obulamu kye kirina okusinga. Kakati eno embwa yambalire Kateeteeyi mu abangi gye mumanyi nga liri puzzle. Kino kyeri mu kkola ekutte ejjinja limu erikubisa ebinyonyi bibiri. Lumba Kiseka bagenda kugamba diversion gwe tebagenda kuddiza. Kyokka ate wakati mu kulumba Kiseka yisizaamu obubaka obugaana abantu okulowooleza emmwanyi oba okwenyigira mu nsonga y'emmwanyi era ba discouraging ennyo. Gw'olowooza ekyo kyabadde akola bakiyita ki? Nze taata wange yali musajja mugagga, abasajja abaalimanga emmwanyi, naye gavumenti yamutta. Tewali gavumenti muzaasookawo kebeera eno yennyini yalina interest mu mmwanyi kutuuka kutta bagirima. Nkiddamu, tewali gavumenti muzaasookawo yali esse mulimi wa mmwanyi ng'ekimussa kulima mmwanyi. Diri paso njagala otubuulire ku mannya ga taatawo yaani abo abasajja abaali abagagga ab'amaanyi ennyo abalimi b'emmwanyi abaatuuka n'okuttibwa gavumenti. Toyina muntu yenna wammwe mu kika yali mugagga kutuuka ku bugagga butuuka kumuttisa gavumenti. Vaayo mbalire Kateeteeyi otunnyonnyola amannya ga kitaawo idiot. Kitaawo ye yali ani? Eyalimanga wa? Yayina emisiri gy'emmwanyi emeka? Nkimanyi gavumenti ebaddenga weeno ng'etta abagagga
naye ate gwola zende ekyatisa kitaawo yali mmwanyi era yali mulimi wa mmwanyi mukuukuutivu. Tubuulire obugagga bwa kitaawo bwali buzito wa kyenkana ki? Nga bwe nkugamba nti omugagga Ssemwezi, omugagga Edward Mugalu balina ebintu ebyenjawulo kubanga Ssemwezi ye musajja yasooka okuvungisa ssente mu Uganda, yakoleranga awo bagiyitanga Pioneer Mall, era ssente ezo ze zimu kuzayamba Museveni okujja mu buyinza. Omugagga Ssemwezi ow'Ebusega yayinanga share eyo ku roundabout ey'Ebusega ye yafuuka modified kakati ey'omulembe omunene ennyo, naye by then we bajjira mu buyinza zaalinga zino ez'okunyola nga musajja alina ssente nnyingi nga n'amaka ge gye gali. Tubuulire ku bizimbe bya kitaawe Masaka awo. Tulage ku nnyumba y'ewammwe, ennyumba ezaalimu ssentensi, ennyumba y'ebukojja bwange yakaddiwa n'ey'ewaffe yakaddiwa. Naye okumanya Ajaaruna Kikwaku yalina ssente, ennyumba gye yazimbira mu Gyenkaaga nakati ekyayimiridde maka ag'osobola okutuukako n'okimanya nti nannyini wano be baali abasajja abalina ssente. Oli ayogerera mu nnyumba ey'emmuli okutukakasa mbu kitaawe yalina ssente nnyingi, nga kitaawe tayina yadde akazimbe mu Masaka awo, tayina yadde street e Masaka awo, naye yadde ayasame mbu ekimugaana okwenyigira ennyo mu by'obufuzi. Bannange, taata wange, ani yabikusaba obyenyigiremu? Era ani yakuwandiikira ku bbaluwa obyenyigiremu? Taata wange nti yali musajja w'amaanyi, abasajja abaalimanga emmwanyi, yattibwa gavumenti. Nze bannange nze gwe mulaba seerijjira ku gavumenti, gwani agambye weerijjire ku gavumenti? Era ani akusabye weerijjire ku gavumenti? Okwerijjira ku gavumenti kye ki? Kaze n'ekikebe kya kopagaalo kambalire kateeteeyi n'ebinnyo byako ebibangaladde. Taata wange yali bwe kiti, naye nga wali kasoose kuba omu ku bakomuledi bammwe ne kamuwogola oluba, kasoose kuzannyira ku linnya ly'abakomuledi bammwe, kakati wano kayisaamu obubaka bwa kubanga bwakitegedde mbu tujja kwefuula ababuzize tugambe eno diversion etujja ku mulama gwa mmwanyi. Nedda, tetugenda kuva ku mulama gwa mmwanyi kubanga tuyina amagye agamala okuhandolinga emmwanyi. Nammwe abaleeta diversion mu kutuvuma ensi erowooze nti eyo diversion tujja bahandolinga, tujja bakwasaganya. N'oluyimba lwe bakoze bonna Simanya Boys Dormitory lwo lwennyini luli mu kuwaana gavumenti naye mmwe temunnakiraba. Buno obusajja bu state agent kye buli mu kukola essaawa eno kye kiri kye nkunnyonnyodde eky'abassenkubuge abaabinsanga wano n'ababwakedde empulira ka II Abe Mukiibi aba CBS n'ono Kawenja ne banne. Kakati kye bali mu kugezaako okukomyawo olunaku olwaleero nti gwe genda okuba ekiboozi kyo, genda onyumye abantu bakulabe. Naye wakati mu kukulaba beetamisa ebyobufuzi olina okumakinga sure nti obeetamisa ebyobufuzi ng'olaga obukyamu n'obubi obubirimu. Ate Museveni n'atabeera mugezi nnyo kimala nti bw'aba agwa mu bantu mu byobufuzi ayitira mu butemu. Bajja batta, bajja basiba, bajja bakola ki, bajja bakola ki. Kakati eno embwa eri mu kwogera ku nsonga z'emmwanyi n'okutiisatiisa abantu baleme kubeera engaged mu nsonga z'emmwanyi temanyi kiri mabega wa nsonga za mmwanyi. Mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Beeni oyo, mwalirabidde nnyo ku Ssuuna Beeni oyo, naddala mmwe abaana abava e Buganda. Mmwe abaana abava e Buganda tebabaagala kubeerako nakamu ensonga si mmwanyi. Ensonga nti buli mwana wa Buganda alina kubeera mupakasi, buli mwana wa Buganda alina kubeera mupangisa. Kakati naawe omusiru inikeso olina y'akataka ko nga liiri pazo, olowooza oli seefu nnyo ogenda kunyigiriza abatannakagula. Naye nkukakasa naawe akataka ako tosobola keeyagaliramu ekyokulabirako ekirungi mukirina mu ndonga live example gye bayita Ssuuna Beeni. Tojja naawe kubeera nako kubanga omulamwa si ttaka, omulamwa si mmwanyi wabula omulamwa ttaka. Saagala mufuuke ssebusiru bwa njoka ezitta nannyini waayo jja nti ye naawangaala singa nnyinimu anaaba afudde nannyini lubuto mwetudde. Tubabuulira twogera ebigambo bino ne mukuyita okwererijja. Oluusi ne mutulangira nti tuli banaku obwavu bwe butwogeza, naye ate amazima tubeera tuyamba mmwe. Newankubadde obwavu butwogeza katubeere n'obwavu buno paka, era buno obwavu mu busabira abaana bammwe kubanga obwavu bwe buba bukusobozesa okulengerera ewala.
n'oteekeka bwomu wabula n'osaawo ne banno obayigirize basobole okwekeka then buno obwavu bwe tulina bulungi era mu busabirire nammwe mu bufuneko gwe mbalire Kateteeyi liri pazo manya ennaku yo otudde n'abaana b'abantu otudde n'omwana wa mirundi otudde n'ono alabika obulungi omuvubuka alabika obulungi akeera okusala ccano abakazi bamulengere bamuwe ssente otudde n'abantu nga bo mu butuufu basobola n'okubajjanjabira mu malwaliro g'amagye nga basobola okubakolera buli kimu kye baba beetaaze naawe in case basobola kikukolera olunaku olwayo which is okay naye tukube advance tujjukire gye twava tujjukire ne background yaffe era twebuuze okutambula n'abalangira naawe kikufuula mulangira waliwo gwe baawo obwa Katikkiro n'alangirira nti nze mwana wa kabaka omukulu era nze musigire wa kabaka kakati mu bufunze y'okutambula n'omulangira omukulu mu Buganda naye alowooza kyamufuula mulangira saagala pazo olowooze nti okutambula n'abalangira kikufuula mulangira saagala olowooze okutambula n'abaana b'abagagga kikufuula omwana w'omugagga kakati bw'owulira abo ba junior nga banyumya ssente nnyingi taata waabwe ze yalina naawe n'ovaayo n'obubakko bwakkoina olya naye tonyirira olya togejja emmere gy'oli ekuddawa nga bwe wajja bw'okyatunula ozze n'obubakko bakko taata wange yali musajja mugagga abasajja abaalimanga emmwanyi naye yayavuwazibwa nattibwa gavumenti nye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 n
bamutuusa okumuttisa gavumenti n'okwavuwazibwa. Tugambe tusongere ekizimbe ne kyata kikyali kyammwe tugamba wali waffe. Tulambuzeeko ewammwe tumanye nti ddala mwali baana b'abagagga. Kajja wano ne kaasamira buli kintu kalaba ensonga zikatuddemu mutandise okwezingamu. Bannange oli kojja wange buli omu kojja waako. Buli omu kojja waako. Kati akano kateekebwawo ng'okulongoosa kasasiro buli gwe muba mukuba eyasobezza nga kajja kojja wange gundi yantwala ekiro kino nantwala wali ze namwewuunya bwe yagamba nti bebekulu muntu mulungi y'omu kuba nsanga nankola bwati by then ze nali nkola ne bebeku saakulabako mugagamere egy'ogamba gye wayimbira buli lwe muba mugamba ku muntu nga kava anti yankozesa ku maama gwe wakolera buli wamu. Gwe wakolera buli wamu. Oyo kadonkamuwo gwe wali oyimba. Mu mwaka gwa 2013 oluyimba lw'abasudde lwe waddamu kakasa wali fiitinga gagamero. Nga gagamero ne bwe wajjangayo ng'oyimba music ali rumba oba sokus oba ali fused mu kintu kyonna kale mweno kye muyita band music. Wallahi ya Mungu tewayitanga kuyingira gagamiro zireete yayimba kadonkamu andi kojja wange bebekulu emanyi wankima yeeyisa bulungi nnyo yankozesaako nga mmaze okkuba akayimba kange akasooka ke naddamu akaabasudde kamwera baŋŋenzi andi kojja wange kamiliyoni andi kojja wange gundi gwe pazo olabwa nkiddamu oli state agent n'akabinjako. Mwajja kudaivatinga bantu n'akabinjako. Mwajja kujja mawulire ku nsonga z'eggwanga gadde mu kuwemula. Kyokka ate ne mutakoma kwekyo kale mwali kikoze kubanga buli omu omudaala gwe walina okusinga okwagala bakasitoma. Naye wakati mu nsonga z'eggwanga ojja ovuma omu kufa ayogera ku nsonga z'eggwanga ate wali mu diversion eno gye tuba tukuba oba mu mulamwa omunene ogubeera gutudde mu ddiiro lyaffe gwe n'okayisaawo. Naye tokayisaawo ng'okunga wabula okayisaawo odiscouraginga muze taata wange yali bw'ati taata wo waawa mukwano nga muli banaku nga muli banaku nga ffe taata wo yayina kaki kitaawo ataasobola yadde okugula kagaali akassewajjuba gworankinga mu bagagga kitaawo yali omupakasi gworankinga mu bagagga gwe bw'oba weetunuulira wali olabyeko ku ssanyu ly'obuto ng'okula. Gwe bw'oba weetunuulira bw'oti liri pazo wali osomeddeko mu ngatto gwe n'ebyo ebigere ebyalwala envunza bibikkula olaba oba mulimu enjala biraga abantu balaba oba mulimu enjala gwe mwana w'abagagga. Twali baana abaawa njagala kati bategeeze gyo mwabadde kapano kammwako lumbuye ekiseka kyani kyalumbuye tubasobola era
wakati mukulowooza nti mmwe mugenda tudivertinga oba tugenda batya olw'okuba mbu tuli mu nsonga za ggwanga mwe muyiseewo bino bidiversion byammwe nedda tusobola okubakwasaganya nga bwe tukwasaganya n'ensonga z'eggwanga wano wentudde sisasulirawo musolo okuweereza ebigambo bino byendi mu kuweereza nti singa mbaweereza vidiyo nnyo olunaku bannange ngenda kuwa omusolo mungi nedda sebo ne vidiyo 10 tusobola zikola olunaku n'okola ku mulama gw'emmwanyi then n'omala n'okwasaganya abantu nga mmwe abalowooza nti mugenda tukubiranga wakati mu miramwa gy'emmwanyi mwe muyiseewo ebyammwe bye mwagala. We can handle you. We have enough reserve force okubahandolinga n'okubakwasaganya. Baganda bange kino kikwekweto kibadde kinene kyakokotawo buli munnankyukakyuka yenna akyayina omuzindaalo era agamba nti agende akyasobola okubyogera waddewo bano abawemuzi era y'ensonga lwaki bali mu discouraging wakati mu kwagala okubinula media eve ku nsonga z'eggwanga edde ku bo ate eno bwe babasuula emmeeme emmwanyi zirata wange yali musajja nga mugagga n'otunulya nnakyogera mbalire kateeteeyi atunula ng'olubuuya atunula ng'olubuuya mutaata wange yali mugagga owaawo gwomanyi n'abaana gwomanyi ekitegeeza okuba omwana w'omugagga nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi nga bwe sikimanyi naawe bw'otakimanyi njagala okusaba abaana mwenna abali ku TikTok abaliwa n'abakomentators mwenna abatali boogezi ba commentators bana abantu mubakwasaganye buli mubalaba nga bajjayo omutwe mubakwasaganye buli mulaba nga batuzungirako mubakwasaganye kubanga luli kale twali tugamba nti nabo banoonya kyakulya era nga beekwasa nti wetubaawo nga nammwe muli nakulya mwe mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe naye ate owulira wakati mukukola ebyabo obubaka bwe bayisizaamu mubakube buli mubalaba buli we boogera mubakube mukomentinge mubakube mwogere mubakube kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakubeerawo bubeezi nga bakaseegu b'ekyasa wabula ekigendererwa kyabwe kyakuyisaawo bubaka bw'abali naye nga babukwese mu kino mmwe kye mulowooza nti bano banyumirwa buki nti banyumirwa bunyumirwa kakati mubakube buli mubasanga temubaganya yadde okwandaala n'okusitula obutwe bwabwe nga bwe mwakoze mission bagiyita mukokota kutukokota ffenna kutusaanyaawo naffe tugikoze wallahi ya Mungu twesange twetomere katwekuba emitwe anaakoowoona abo ow'omutwe omunafu y'anaavaako ku gaadi temugenda kumanyiira boogezi ate mugatteko n'okumanyiira bannayuganda nga muyisaamu obubaka obubakkakkanya obubasuula emmeeme n'obubatiisatiisa nkiddamu ensi egula mirambo olwo lwali lugero lw'Abaganda ensi egula mirambo muleme tutiisiza mirambo okutufutubbalako ensi egula mirambo muleme okuyisiza mirambo okutufutubbalako Kiseka gwe bwoba musajja lwaki byoyogera tojja n'obyogerera wano kakati ate olwedde osobodde n'omwanikula ng'ali eri kitegeeza impact ye neeri y'amaanyi nnyo bwe mba nsobola okuggyako ettaala nga sigenze ku main switch ki ekinzijja ku kitanda oli mugwi wa ddalu buno obuntu tujja bukokota nga ebubadde busazeewo okwerawo bonna aboogezi mu bo bwefugewo twetwale tugenda gifundamu ate obwongo bwammwe bunafu nnyo okusobola okusanyaawo abantu ngaffe nabagambye ejje lyayimbuddwa ku buli muntu yenna alumba comrade nga alowooza mbu tujja kugamba eno diversion chovolaba ne musomesa lumbuyo yo namugamba we bali bamulumba nakola post nti diversion ne mugamba tewali diversion ngeyagala kusaanyaawo just yoli abagiresenga design nti eno diversion naye nga ali mu kulumba once you attack one of us it is an attack to all of us. I will handle you sebo nezileta kano katabani ka mirundi mukatisa Kiseka
Ekiseka twenoonyemu. Junior twenoonyemu. Omenya abaana bano balowooza nti okuliraana gavumenti kibafuula ab'ensonga ennyera bajja na kutiisa abantu. Mbunja kudda, you shall mark my word. Can I say the same? Can I say the same? Kitaawo gwali musoto ogutaluma. Itongo omumanyi. Itongo omumanyi. Ebyo byotiisa ne kitaawo yabitiisanga. Ntakasa itongo omumanyi teyatiisaako ku muntu yenna. Twenoonyeeko. Ebigambo bye bye wakosezza ku Kiseka mbikuteekeko gwe. Omanyi bwe twogera muga tutiisa. Bwe twogera mugamba tutiisa ate mwe mwogera mulowooza mwaga tubatwala nnyo serious. Twenoonyeeko gwe. Bye bye wagambye Kiseka mbikukasukireko nkulangirire mbu twenoonya. Oba mulowooza mwe muyina emikono gyokka mwekka. Ze mutabani wange yajjako olumunanga nti gundi anvumire mubuuza toyina mimwa. Gwe toyina mimwa. Anajja gundi ankubye ate ne muwuttula buwuttuzi. Gwe toyina mikono. Kakati gwolowooza nti ogenda kulumba abantu abatalina mikono. Oba ogenda kulumba abantu abatalina mimwa. My dear brother, teweetekako kasi. Masimanya kiyinza okukwatirayo Kiseka ne bamutta n'entwala obuyinja nti nze Junior nze Kiseka nja kunoonyaako nange nze ebyange munnange si byakuteesa mumanyiira abo bimwali mumanyidde nze byange bikolerawo ayagala okumanya noonya Joseph Ssettimba yamanye enkola zange kasito nnumba once you attack me kasito nkolako ataaka buuza Joseph Ssettimba buuza Majambere be bamanye enkola zange kakati ebyo mutiisatiisa abantu ebyo mutiisatiisa abantu Junior n'obwa Junior bwo otunula tosobola kuntunuulira kummalayo oli oti Kiseka Omaru maaso tegaterera gatangatanga kosira makama word idiot katunulanga enfaana gwe otiisa omuntu ndo ojja mukolako gwe nsobola okuhandolinga nga siina na gwe nsabye buyambi nobeerawo ku nsi ng'olinga omulambo ogutambula ekyo nkikubuulidde gosiro naawe wawooniza Kiseka goyinga essiro but gosiro to nga bwe mugamba nti Kenya wano siri wala musobola okunsokola buli ayogera Kenya toli wala nina ensonga lwaki nalonda obutabeera wala nina ensonga lwaki nalonda okubeera okumpi waliwo abatera okukozesa ebigambo nti banno baba batutte mu America oli awo yasamirawo Itongwa talina kutwalibwa Itongwa asobola okwetwala Itongwa yafiira Germany oli gino oŋŋamba otandize nsobola okubeera wano Kenya nga so akuvaawo nina nange ensonga lwaki nalonda wakubeera wano kumpi nga bwe muŋŋamba nti Kenya olowooza oli wala kisiraanegge olowooza Kenya oli wala nina ensonga lwaki siri wala oyinza okuba golowooza nti osobola okunkwatako naye nga nange kyanteka okumpi njagala kukukwatako gosiro mutiisetiisa bwa mujeno yeekolera Itongwa mutiisetiisa abo bemwali mutiisizatiisiza siffe si Kiseka saani Kiseka tolowooza nti awe Kenya oli yeekolera tolowooza awe Kenya oli wala ndi kumpi I'm here in Kenya bwonsooka maliriza naye ate biyinza okujja vice versa nga nze ngenda okusooka nkubuulidde nze yeekolera Itongwa naye ng'abantu mubuuka akabinjaako missoni yaako nnene nnyo wuuyo akulaze nti bo bali mu byabwe bali mu kwenjoyinga life emmwanyi kati ojagaza ki oyogerako yaki emmwanyi oyogerako yaki gwe yali omupakasi misiri gy'emmwanyi era nga mu mmwanyi ze wapakasanga bwe wasinziiranga okugula ebitishaati bya Chelsea okuliko lampadi emabega tishaati namba 8 yali akkuza somehow kati oligiriko ogijjonkera emmwanyi emmwanyi ekitange yali musajja owaawo oli yalina n'envunza oli mukitange yali musajja mugagga owaawa so mwana w'omugaggambula kwaga amaalo g'olina kuŋŋambira nti oli mwana wa mugagga owaawo olw'okuba otudde mu baali abaana b'abagagga
n'omwana w'omugagga omulala n'atuula ku street awoninga ekisekka gosiro tomanyi gwe kyozannyirako gwe kubanga n'okuwoninga omu ku ffe kinyiiza weewalanga nnyo nze okunyiigira ndi Kenya siri wala nnyo nga emugamba ne nnina ensonga lwaki saagenda wala nnyo lwaki ndi wano walibanga oyagala kunkwatako naye ng'ate nange ekyateeka okumpi kwagala kukukwatako gosiro tu omanyi bano abaana babadde balowooza mbu kakati intaneti bagirina mbu tetukyalina maanyi tetukyalina kye tubagamba that's why nabagamba ennono y'olusaasasa kubanga junior mu bigambo bye yakosa statement egamba Lumbuye singa yafiira ettaki singa musisione yagudde ettaki yakitta ne nga Lumbuye anti gwe wekkiriranya mboye oli muganda nnyo molinaako obuntu kangi nnyo Lumbuye nagamba lekeraawo kwekkiriranya kituufu obutonde bw'omusota kubojja obutonde bw'omuntu ka buntu tokkirizanga obutonde bw'omusota okujjako ak'obuntu bwo oba obutonde bwo obwako obuntu naye kino kiri too much lwaki owa abantu sorry nga gwe buli wookaaba bagamba singa kifudde omwana Lumbuye yavaayo mwana ng'omusajja omuganda ku kufa kwa tata w'omwana w'oyo n'agamba nange temugira abakomuredi mugire muti omuntu bw'aba afiiriddwa tukaaba naye ak'obuntu ke katusudde abaganda mu ntata ak'obuntu olaba ebisenge bya Buganda ebigumu ebitatuukikako tebyazimbibwa na kabuntu byazimbibwa na bukambwe obungi ennyo Lumbuye lekeraawo ak'obuntu ku bantu abatakwagala lekeraawo ak'obuntu ku bantu abatakuliko it will be understandable oli bw'afiirwa okubagiza waaki nga gwe bw'okabaga singa kifudde nze munnange afiirwa bibyo nze nja nakukwata enkumbi ngende nnime nina kojja wange Butambala eyo yansanyusa nnyo ayina taata we baali beejoonyesa ku ttaka ettaka lyange ne beewuuba mu makooti ono sente ne zimuggwako n'abaana be ne batasoma ayagala kununula kibanja kye oba ebibanja kankiyite bwentyo naye bwe yawangula omusango yasse ekikkoowe musango gwabangaeyo mu kooti mpija oba ne gutuuka nga Butambala bagiwadde district ne gudde ekibibi musajja wattu abaana be ne batasoma ne yeewuubanga mu kooti emirimu ne bamugoba gye yali akolera alina okuraisinga ssente za kooti ez'abalooye ezaaki paka Mungu oyo yatwisaasira n'angula omusango jjajja oli yamujoonyesa bwe yafa ono yakwata nkumbi genda kulima lwaki olaga abantu amabikka nsaamu lwaki olaga abantu ekisa ekitasaanidde lwaki olaga abantu nti oyimirira nabo nga bwe bafuna obuzibu tebaagala kuyimirira naawe Lumbuye yiga ettima Lumbuye ffe bw'otuwulira nga tugamba omuntu afiiriddwa tebitukwatako si lwakuba tetulina kabuntu si lwakuba tetulina nnono oba tetuzimanyi naye ffe ensonga lwaki ebiseera ebisinga otulaba omuntu bw'afiirwa ne tugamba lwa nsonga tebakaaba naffe bwe tufuna ebizibu batusekerera busekerezi batuyeeya buyeeya wakavayo n'osaasira omwana nga kitaawe yakafa tannamwerabira ne kulo tannavaako yazaagambye singa wafiira ettaki enkya embwa y'emu ng'efuna obuzibu olw'okuba maama gwe oli muganda ng'ojja bannange kitalo nnyo oba kitalo nnyo nyina oba buzibu tukusaasi nze sisaasira atanjagala sikwenya simanyi mabikka nsaamu ne tufiirwa ono najja Bobi Wine pulezidenti w'Abafuka yaleero ageya kuzunga agenze ng'onnyumizeeyo embwa eyo ne bwefa tosobola kulaba kigambo kyange oba nze sirina kisa era sajja mu byabufuzi bino kukola mikwano na kulaga kabuntu bwange najja kununula Uganda in that buli alina akakwate ku Museveni buli alemesa kye tuli mu kuvuga muli mulabe wange ne bwofa ne bwolifiirwa siri kubagiza ate ndi kuyeeya kubanga kyekimu naawe kyokola oshegeera bw'osala embuzi oba osuubira nnyama bw'osiga kasooli oba osuubira minwe kakati kyonna kyonkolako ky'olina okusuubira mu ritaani bwe nfanga keera ogenda olime ggwe atanjagala nze mbulweko abanjiwako ettaka damula tugisudde ensonga lwaki tuliwo obawo tukyaliwo bukambwe tuli bakambwe
kakati yensonga lwaki olaba nti n'olumu batubuuka ne bagera ku mukulembeze waffe kubanga tuba befriendinze nnyo batwambaza nnyo essuuti baagala tuyitire muk'obuntu kubanga abantu be babambazi b'amasuuti ne batwambula ovulo ffe bwe wafanga nga olina kye wali otukoze obanga naye watwagaliza kufa twajjangayo ngoma temusuula ddamula tica lumbuye Kisekka temusuulanga ddamula musumba simwe temusuulanga ddamula temusuula ddamula yaffe bagita tetusongwa namo tetwerijjwa nako tetwesemberezebwako twoca tulinga kamyu nze sirina kabuntu yenna alifa nga ffe wetufiirwa ojja ne weetunuzaamu essanyu n'otuyeeya n'olaga nti osanyuse era n'olaga ye Bobi ali seefu mumutambulireko ennyo mujja kufa nnyo ye Bobi ali seefu bw'olifuna obuzibu kati ate nja kuddamu nsonde nti ebyattumwine temubijjukira ebyattumwine mubyerabidde lwaki ye tumwine omujaguliza nga zinembwa zo tozijaguliza ate nga zinembwa za bulabe okusinga tumwine because tumwine wali omumanyi naye zino ze zitwalira abantu tumwine oba ze zikusika okuwuliriza ebigambo bya tumwine nti tumwine bw'agamba police has a right to shoot and kill bana abaana be balina okujja babitapuke bategeeze nti bannaye mugenda kufa kubanga mufe mulimu n'abataasoma ng'ebyoluzungu tetujja biriga bano be bavuunuzi interpreter babulabe n'okusinga ekintu kyonna awulira ng'osobola okutwennyanga the gate is open nze nsobola okulekawo ebintu byonna ebyamakulu analysis na buli kimu kubanga ate wano ndi musota mu busubi mmanyi okuvuma bwe mulaba nti mugaba mumanyi okuvuma mmanyi okuvuma ku bivumo nkiddamu kwe nasomera nze omwana w'omwavu ku bivumo kwe nalyanga ku bivumo kwe nkulidde jangu ng'ozuŋŋana ku vume kulangire n'amalaalo ga kitaawo g'otakoolera muddaawo mutisatisa abantu mwe mumanyi okuvuma muli b'amaanyi muddemu mwasame kakati ensalo nzigule mujje mu lutalo mbalaba ngenda beekwatiramu mwe tewali waswana bannyambako ngenda beekwatiramu alumba comrade yenna nga nkuwa nene abaana nga bakuwa tujja gifundamu tujja gifundamu sekondari teri agamba nti temulina kubaawo olina jjanga akumenya naleeta gundi afunye biti naleeta gundi afunye biti teri agamba nti temulina kubaawo kuba siffe twabateekawo siffe twabaleeta naye okubaawo kwammwe singa kufuuka ekizibu gye tuli we shall work upon you embwa eyeewulira amaanyi ejjemu engoye gyeyingira ekisaawe ky'ekigo Kisekka Gosiro I will work up ikwe Kisekka Gosiro I will work upon you bigambe Kisekka since mutabani wa Itongo Gosiro we shall work upon you kansekenga Mayiga abaana beewadde ddembe abaana beewadde ikwe statement ate njirambye nnyo ikwe otisa omwana w'omuntu nti Gosiro I will work upon you okay sobola kulinda nga kulabako ng'omuwaka omukolako mark my word idiot bwe kitaawo gwe baasonderanga obusondeze empeke naawe ojoge sibuka junior mark my word gwe nava obuyeekolera siranire Kenya toli wala nnyo tusooka kusokolawo waliwo ensonga lwaki siri wala nnyo nange nja basokolawo awe muli omulowooza musooka nga njagadde yinza Itongwa nga njagadde ndi kukwatako nnemesa okukwatako Gosiro you too Gosiro and mark my words Gosiro if you can work upon Kisekka I can work upon you too idiot ngenze ku nsonga z'okwanamya
zineza hajati haji mawuli simanya haji yakwata omwana ekintu bwe mukyanamye nnyo abantu bakibuuka era kifa mukyanamiza nnyo kubanga ensonga yonna eri simpe eyo gye mukyetoolooleza ensonga eri emu omwana yatwaliddwa n'akeberebwa oba yakwatibwa saagala kuyingira mu diversion zammwe awo nvuddewo bannaddiini nazzi kuno ng'eddiini ze ziyamba gavumenti okuopaleetinga lwaki olunaku olwaleero gavumenti yeyamba eddiini okuopaleetinga kifumiitirizeeko nno nnyo lwaki ngambye nti eddiini ze zaayambanga gavumenti okuopaleetinga ekiraga katonda first era ye mulungamya wa gavumenti eno amasomero gonna ge twasomeramu aga UPE gaali anda ekereziya katolika gaali anda ekkanisa ya Uganda gaali anda Muslim Supreme Councils nga yo gavumenti lwejja oluvannyuma neeyamba negafuula UPE oba okututeeramu ebyenjigiza naye nga gasooka kubeera ga kkanisa oba kkanisa ye yagazimba mu bupunze nti by that time eddiini ze zaayambanga gavumenti oba katonda yeyambanga gavumenti okuoperatinga lwaki mukkakkanya katonda mu mbeera eno okubanga gavumenti kati yeyamba katonda okuoperatinga